mwenda next level I'm a record with Sarupi Star TV, Metro FM, YouTube channel got streaming live. Because we're not going to print here, musical print here, and there was not going to Kuchala. When you meet a long time friend, long time, I don't know, but with a legend over. Yeah, legend. A legend in it. Tell to make Momoto or quality. I don't know. Thank you very much. No woman in the Kubaba. Maybe no to get so Saba Queen Florence obuze kumatula kunyiko ka Star TV Metro FM atuliza countdown show nakulola sana paka sama ina then Star TV tuwawa ule na YouTube channel streaming live kwa mimi balamusiza nyumwe na abalabya Star TV abawuliza ba Metro FM amanyaga nze Queen Florence omuyimbi owakabi one and only Queen Florence abantu basike kukaza kwerinya Abakwabuzi amanyi mbulamu buli muntu yena tajja kulala lutalo luwagira lutalo wakapapala era isegera saba tobawo that branded name yakwa so control so bulamu bwamazi obadde ku kigo tubuzeeko bate yonga mfumba manyi kola minyiza nyo film nyimba kola nzala abana byonna midi so Queen Florence amanya amatufu yake yena ka Florence nakamiva wedira ti yedira mpindi so Queen Florence mu music ko emabega ko baddo tubuzeeko obadde wakamala banga wali wakamala banga oba music omutandika tutandike ku music channel wamutandika ddi sikina mutandika da album yange yasoka naje from ya 2000 that's emyaka nakumi na mwenda emabega I remember that song wali wakabi infant nali kato ninga ntwagala nnyo nga mwana mu babatonze mwanso buli akuja nali muto kwa gamba fe tuli bakadde so tuvaawo kasamu tusanze tuvaawo album gochokola womala watongozaako wakola concert wakola byensala concert zaidi zinabakubeerawo zaidi zinabakubeerawo nnyo so mu video ina album tumeka kola album 5 so mu banga ebi wamala music yali competitive as compared to last time waliwo competition ba challenges zalimu kubera waliwo abayimbi otosakola naye nga naffe twalina mu competition baali bakuwandikira okuwandika ku kyasenye ennaku zino nekakati wewandikira omuyimbi wemuwandikira bamunafukwiri saba munafu buli muntu abeera na weakness ye oyinza okuba osobola okuyimba naye nga tutakuwandika oyinza okuba okuwandika naye nga tutakuwandika ovaawo okuwa no music otaking a break wali olazeewa natambulamu ng'omuntu era ategeera bw'abeera tewesiba mu kifo kimu atambulako olaba ensi engambo zivaayo ziraga oli bayite Malaysia naliyo ng'abantu omanyi abantu balina ebintu byebatafuta balowooza okukola biti Malaysia ali okola biti bantu balalu bagamba abantu bomuga nti ngenze gindi balina embeera ekikulu abantu bonna basaana ne batambulako abantu mutambuleeko mutegeere ensi so sikubeera nokuwuliza ngamba kundi ali Malaysia akola kino nalina bizinesi zange abantu baali babiyengesa nti olabika oli mu bizinesi ya wabiti balalu bato oba balalu simanyi so Queen Florence 2019 okomyewo mu music ng'omuntu oteroze n'akayimba kikotatu n'akayimba bakayita gwannamaddala kafulume n'okufuluma gwannamaddala kalungi nnyo Queen Florence ate era nga mu 2019 munera munayita ne movie yange segeza kati tulina movie tulina n'oluyimba olupya mu music ono anga oli mufumbo Queen Florence oli maama w'abaana babika maama w'abaana basatu ekyo kirungi nnyo so mu music comparing otya movie ne music kati engeri gyose byonna mbikola kubanga byonna biri mu setasiyemu music talina njawulo nnyo naku so akayimba kano okakoze weka akapya akayimba nakukoze n'omwana mulenzi bamuyita Ronnie Case akyali mupya mu music akyali mulenzi muto ali fresh so ani yakoze ati abajja be ba fresh kid ali fresh si fresh boy yazenga ntunuka ani yakoze amalubo lebozi audio bamuyita producer Ted okuva mu Rhythm Records. Yeah, America Rhythm Records. No, Rhythm Records. Eri kumbuka we baba. Producer wa mamita, producer Ted. Ted gwe manyi ono. Yeah, Rasta. Yeah. Video Simon SPK. Napo zino yali Queen Sente weziri.
sente wezeri. Okay. Tutuleka ngambuza omukulu njagala obuze ku batula kwanga na okuliza ku Metro FM. Star TV, Metro FM, Ronnie Case Uganda, mbaganyira mbabuza abantu abagala music wena Ronnie Case bana madara. Ronnie Case genda kubuza ebibuzo kino oddamu yes oba no. Omukyala Queen Florence omusango otya? Mwasinkana mutyo kuba nti ojjo mutuke kuba nti mukoze oluyimba. Sinkana ebyatugatta industry gyalimu. Ali mu movie industry ndi mu movie. Omusango first day okusanga Queen Florence. Sinkana ku interview mu ku TV mu Kikwenko. Yes. Okay. Sharing ideas. Okulabanga kusokuba. So ojjo otyo kuba nti omuluyimba ateekemu ani alita idea mukola kuluyimba luno. Fenna twakwatagana mu industry. Buzibu ki bwe wamufunamu? Tewali buzibu bwe namufunamu obulate ebingi bye namufunamu nkiyamba advice okukola music omukulu. Okay. Yes. So wetutunulira musical career eno abantu abakola abannamawulire abakola ku TV bakola ku radio bagezaako okuyimba n'ekigaana lwakyo olowooza oyinza okuyitawo bangi abakola ku TV ne ku radio tugezaako okuyimba n'ekigaana bwe nawe gwomanyi nga hit is asabye akaji Queen babaawo ne bamidiokinga. Music is a talent and music is a love. Yes. Obera mu love. Okay. It's a talent ate nera kuyitawo n'omukisa. Yes. Aino okulemerako. So project eno Queen tusubire collab endala ne mwana munene. Tugenda collabs nyingi, tugenda kola singles nyingi naye nga tulwamu. Nga mukyalwamu neera ng'abantu. So nsaba obubaka omusembe eri abantu ababalaba 2019. Queen olina ekibiina ky'olimu? Ekibiina kyange oba kyewalimu? Nze nina bondi production yange bagita Queen's Production. Esangibwa wa? Esangibwa maki. Ekyetaaga abantu okubeegattako. Era abantu tujja kubayitanga tutusiza auditions naye nga Queen's Production niyo ekolachi erimu abazanyi ba firimu ate yemu neki ne music mutera kuba ne gigs performances abantu benjawulo baba batuyise na tujja bookings abantu bawe namba n'okumutimbagana ng'egye bakufunamu Queen abantu abo oba n'emitimbagana ng'egye bakufunamu abantu abo sijja bawa namba wano kugonde ne social media handles social media bagenda ku Facebook yange Queen Florence naye ng'obiddamu bakuyinboxinze obaddamu. How do you often check your account, Queen Florence? Every day. I always check it. Amanyi bwe mukola kayimba mwembi tutali abayimbi tukola abayimbi mwembi ne lufuuka ensonga ne mugulawo olutalo tunaddamu obalanga amanyi bw'olimba mwembi katusaba Katonda olutalo lulamu kujja Katonda yasinga okumanya naye ffe kye tusuubira tufokasinze ku music tufokasinze ku ntalo so nsaba mumpa akapiira kakayimba kano wetusaani nga mukola abantu bafune ekintu kyakayimba bwe naalabya video bafunye akapiira nafukamira ne nsaba Katonda anyambe Katonda yakusinga mumanyi ga Katonda butuufu sinalaba yakusinga oli mulungi galala kabili kaliri wampama ziruno lunaku bulijjo ndwesonga kati ndi mugumu maze okukwefunza abali baseka maze okubaswaza kati tuli kimu tuvuba okwekuuma mu matulutulu nditamula okunoonya tuzitunuunywa omusano gw'ememula ndipatikana okufuna ky'onoolya kubanga nkwagala gye gwemulunya singirayi ntebyali twawula agawala endayira nze tumpaana bawala ne bambuma bawala b'ennaku zino mbamanyi bezira kulaba beeyagala muyina ennugu mbamanyi baadi batebamanyi kye baagala baalemwa tebayina nabyakola. Listen to this. Queen omulungi gwempaana nebaza Mukama yakutonda nebaza omutonzi yekunda. Come on, what you